Nyina ekirooto njagala nange nkomewo wano nga ninga Dr. Besigye nga nze omu ku bakadde b'ekibiina nga mukyaliwo ng'abamu ku mmwe mwe bakulembeze ng'abamu ku mmwe mwe bapulezidenti mwe basekretary general mwe boogezi b'ekibiina njagala nkomewo wano nga wano waagaziwa nga mukoma eri nga ekitebe kikoma eri nga kuliko n'essomero nga kuliko n'ebisaawe mwazikako n'ekyalo ne basambirawo omupiira. Njagala nkomewo wano ng'ekibiina kino kikyaliwo nga temwakitunda. Most importantly, njagala nkomewo wano nga kino kye kibiina ekikulembera Uganda. Kirinsanyusa okukiraba ekyo mu biseera eby'obulamu bwange naye nga manyi kikyakola, manyi nti ekyo ekirooto kigenda kutuukirira, manyi nti olunaku lujja kukya nkomewo wano nange ng'omugenyi ng'omu ku bakadde b'ekibiina nga tukyali ku values ezimu, nga tukyali ku bigendererwa byebimu, nga tukyali ku nnono y'emu, nga tukyali ku mulamwa gwe gumu, naye okusingira ddala Katonda nga tukkiriza omulamu ogwo tugutuukiriza mu bikolwa bingi eb'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebale neyanza Madam First Lady. Thank you very much. Engeri gye bafuye akasente ebigambo byange bino kambikomye wano. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mbutuufu Bobi Wine alina ebirooto ebigazi ebinene eri eggwanga lino, naye engeri yokka gy'asobola obituukiriza nga yeggyeko abali b'enkwe abo ab'akabinja ako buli omu k'amanyi obulungi. Ne tugenda bigaziya omulamuzi Edgar tumusiime asindise mu nkomyo abakozi b'oku kisaawe Entebbe International Airport. Nsonga ki? Ekiri eyo kitokota ku airport na ku Miranga na Biwoobe. Mu ngeri emu omulamuzi Byabakama Simon Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda enjoka zimutokota okuva kati mu lubuto nga zimwambuka mu mutwe. We tuwogerera essaawa yonna omulamuzi Byabakama akwatibwa ku nkoona. Bino nno bye twongedde okuba nga tufuna kiraga nti ono naye yenyigira mu kulya enguzi. Akakiiko ka Anti-Corruption Unity kamaze okubeera nga kawaayo report ejjudde muganda wange ono ne bwe yanyiganga Bobi Wine ng'enguzi eri ku ye ekyuma. Byonna tugenda beera nga tubitunuulira. Omubaka Goreti Namugga naye ayongedde okwabya mwami Museveni n'ebyo bye tulowooza oba byalowooza nti bye bituufu. Tugenda beera nga tubitunuulira. Mu ngeri emu omuntu omu afiiriddewo Maziga Miranga na Biwoobe kyekimusse ogenda beera ng'obiwulira. Mbaanirizaako ku mukutu gw'omuntu wa bulijjo DPTV Uganda yenza Sajjime abeerawo kubanga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Munzikirize tutandikire wano ne kana akatambi tusimbule embalaasi. Bobi Wine is against government but he's rich. How did he identify where to make that money? The question aweri naga nti bwe mpakanya government abazungu abalete sente Besigye nja kubamba mubyeko ate kati Besigye akaddiye kati nze muto. Okitegedde na identifying awakola ki akasente kati ate nze nenkiraba the other way round nenganze bwe mbeera ne president nga mukwano gwange, minister wa finance mukwano gwange, minister wa mateeka, foreign affairs, attorney general, wa health, ow'ebyokulima, General Sale, nga buli muntu omusembeza abeere ki mukwano gwo. Nentuuka nenoonya n'okunoonya MK edda long ago to be a friend. So ogenda okulaba nga bwe weesembereza abantu nga bebayina toyinza butamegulako. Owulidde bebe ye yeekuŋŋaanyirizaako abantu kumegula ku nsimbi ze balina. Kumegula ku nsimbi ze balina. Bobi Wine gw'olowooza ye yali tasobola kubeera n'abo bantu n'amegulako nsimbi? Oba bebe wasooka Bobi Wine okubeera ng'atambula n'abo abasajja? Ffenna tukimanyi nti ba General Musale
bonna baali banywanyi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula bwe yakyuka n'ataaninga against them ate nga talina against them ali yayogera mazima ng'ensi ewaba kati gwe ekyo ky'otalaba bebe tetujja mumalirako budde gye buvuddeko nakulaza akatambi ka minisita w'ettaka amanyiddwa nga Sam Mayanja. Sam Mayanja yavuddeyo navoola Ssaabasajja Kabaka. Sam Mayanja musajja Muganda oba tubadde tumanyi Muganda ne waliwo ate bwina ayongedde okuvaayo nga batugamba nti Munyarwanda ogenda beera ng'obiwulira. Sam Mayanja bino bye bigambo bye yayogera. I say it clearly without fear or favor nabagamba abebuge tetaka eryo bemugati ya Kabaka ebyabulimba ettaka lyonna lya district. There is no Kabaka Mutebi oba yagala ettaka aligule oba yalisikira okuva ku kitaawe abeere nalyo neetondera public land n'oluyita private land. Oba oyagala state within the state ekyo tukigaanyi kubanga taatawo Muteesa byakola. That is the truth, and my friend, if you don't want the truth, that is the truth. I've clarified and I've finished. Tusima tumalirewo wano toyinza kugamba Kabaka nti talina ttaka agenda gwe walijjawa ovuole Kabaka waffe nga tutudde wa mu Buganda temusobola kutula wano nga Kabaka bamuvuola oyo ye minisita Sam Mayanja. Sageno mbadde nagibawaddeko naye njizizza dwa mugenzi Jakana Nadduli Mukama muwummuze mirembe. Nabadde neetooloola nensanga akatambi ka Jakana Nadduli yafadda ng'ayogera ku Sam Mayanja ne naawe ampuliriza omanyi gino emikutu ebitabeera ku mativi ebisinga ffe bye tubawa kubanga ge mazima. TV wagendayo bulimba kuwugulaza bantu. Muganda wange ali eyo nga nkuwa katambi ka muganda waffe Jakana Nadduli njagala ne kino kikubeere mu bwongo. Obadde okimanyi nti n'abantu abali mu mawulire mu kiseera kino bonna Baganda oba beeyita Baganda bava wano mu Central Buganda okugeza abali mu Parliament abatadde Parliament ku bunkenke nga baleeta ebiteeko ebitalina makulu abasinga Baganda. Ng'oggyeko Nobert Mao bonna Baganda, Mpuuga, Dumu, simanya Mbatekamwa n'abalinga abo. Ensonga endala ereese akabuguumiriro y'ey'okulumba Obwakabaka ne Kabaka nga bamuvoola abagirimu Baganda. Mwegendereze, Buganda egenda kutuuka ekiseera kubanga ye ali mu girwanyisa, ayina ssente, ayina obuyinza, ayina na buli kimu. Abaganda bwe mutabeere bagezi ne muzuukuka mangu ne mumanya nti muli mukozesebwa omuntu ayagala okusuula institution yammwe Buganda, munaagenda okuzuukuka nga Buganda mania ne emye. Kuba kati Buganda tekyalina maanyi ago mazima baginafuya kuviira ddala munda kuva 2029 we baagaana Kabaka ogenda e Bugerere embeera eno we yatuukirawo. Jakana Nadduli alina obubaka bw'atuwa ku Sam Mayanja katusooke tubufune. Kusingira ddala Mayanja mu bugwegwenyufu bwe n'obusirusiru n'obujagalavu gy'oli abalamu lwenzi gy'okunkolako gundi search ne muzuula nga nsinziddwa no Mitiana waava nga Munnalwanda 911 kubanga luli nasooka tutwala nti mu Baganda tulinayo abagwegwenyufu era ababi abazze bakola ebikolobero Obwakabaka buno n'eggwanga Uganda okutwalira awamu. Naye ate nenga nti Mayanja Sam
mu bwamayanja bw'ekyentonokeze kye yamuleetera ekyo ngenda okugenda Emitiyana n'okutunula bwa gyasibuka n'abo bamukwatako ebyafaayo nga bindaga nti Munnalwanda nga bw'olaba bassempijja bwe bali oyo minisita abadde mu byagulikalikya oyo bonna Bannalwanda kiriiki abajja ne missions zaabwe zisategeerekeka naye nga mu bo beekwese mu ffe ddiba lyaki lyandiga naye ng'ate munda misege beebo bagundi abo Bakiwanda bamayanja kaakati Kiwanda okumuddako n'afulumya settlement erabula mayanja mu Bunnalwanda bwe kubanga nasooka kumanya nti Muganda bwe nfuula n'engenda munoonyerezaako kuba kyansukkako bwe yayogera ku mayiro ettaka nti eddire gavumenti naye nti Muganda kikaaki empisi yiisa obuyisiisi tugenda okkizuula nga Munnalwanda 911 kale ekyo sijja kimunenyeza naye yali akyekwese mbu yateekayo nagamba nti buli omu ayogerako bajja mujjako bamufuula Omunnalwanda kuno olwaleero twakakasizza nze nga nze si kwogera bwogezi nti ofuuka Omunnalwanda naye resources ze nnafunye okuva ewammwe gy'ova Emitiyana ate abakutegeera bayitirivu ne jjajjaawo bwe yajja ne bw'abadde atudde mu kitu ekyo nga muli Bannalwanda pure 911 oyo ye mugenzi Jakana Nadduli bw'atyo bwe yavaayo n'ategeeza ku minisita Sam Mayanja ebigambo bino by'owulidde byali bya mwaka ndowooza gwa 2022 bwe mba seerabidde bwe baavaayo Sam Mayanja n'agamba oyo minisita n'agamba nti ettaka lyonna erya Mayiroland gavumenti eryezze omukulu Jakana Nadduli bwe yaviirayo n'ebyo ebigambo ne waliwo n'akatambi ko kaabadde kanzise amazima gali nti Bobi Wine kyonna ky'oli Katonda y'amanyi otugasse ne bwe tutagatta lulimi nti oleetedde abantu okwogera Oluganda oba lumenyefu oba lukutofukotofu kasita atuusa message gy'ayagala wallahi kano kaabadde kanzise mbabuulira amazima ebyembi bisekerwa wallahi kano kaabadde kanzise nga bwe kanzise I'm very sure kagenda kussa enseko kasooke tukafune mujebaleko balugana mukama waffe yeebasibwe praise the living God amoro uno wengi nyingi Yesu Kristo me Nazareth kotima bechi bewe jupaafoyo leero sigenda katunamanyi taginga video no tukeko ku Calvin Bilinyanja taginga Bilinyanja Calvin Bilinyanja tata kuma tuyo uleize izo linyanya nga bapita kwa Limu Rward Joyce from Northern Uganda Kitgum Lamwo Padibe village Kakia Calvin Bilinyanja oyagala chi ku Bobi what do you want from him? We give it to you. Just a period of time, we give it to you. Oyagala chi Calvin Bilinyanja buluchintu yona ku Bobi asadaka kwa abantu agola ku mayembe aliminati akola ko kubisiaga oba bichi sawa zino Bobi anema agenda ko ku makamera aleka ko Bobi Wine ku magere Calvin Bilinyanja yagala chi yona yagala chi Calvin Bilinyanja tunula ule mulungi igwe usinga ku Bobi Wine kumutuwe munene afana musimu Arabu ulao kwa musimu Arabu afana musimu nene ono mutweyo silala ononya ku appointment mu government tero mutu agenda ku appointment you will not get any appointment from government whether presidential advisor minister or by speaker or by MP or by LC you will never get until the end of your life. You never get an appointment from government. Igwe otandika yawa Calvin Bilinyanja otandika kutundako nakati otambula mubavu ne nakati sawa zino Katonda yamba kogwe okola ko mu passport ya kadama ono mulimu ya Katonda
ovuka ku motoka lwaki omweko Katonda kitiibwa. Bobi Wine was a singer, MP, right now president. All those things is the grace of God, the blessing God give it to people. What do you want from your brother? Gwe Calvin Blenyanja oyagala ki mu government? Calvin Blenyanja igwe mulimu yokuba government, omanyi mulimu yamanege? Igwe mulimu yamanege omanyi yakuvuka fuka ku wono waveero manege kyasobola kuyingireko munda, abalala bayingire munda baliyeko. Igwe jazi waveero pop yakuyogera si vaayo ku Bobi Wine 2026 kuba oyagala bashagala. Rumba Bobi Wine at your own risk. Omukyala n'oluganda talumanyi niyakulaga ajja wakiri anyigiriza ayogere gwe Calvin Biriŋŋaanya Calvin Biriŋŋaanya osobola okutegeera bakugambye kyokka kyosinga Bobi Wine mutwe munene toyina kyomusinga. So ebirala byayogedde ebibeera kuli nga bikuba pwapwapwa ebyo byose nange simanyi oba gwobitegeddeeze simanyi. Barenewe bwatyo bwagambye omukyalo oyo bwe mbanga nvuddeyo omukyalo oyo agonno ge maanyi g'omuntu. Amaanyi g'omuntu ogawulira kuva mu bantu kubanga ekikola munnabyabufuzi be bantu abamuwagira abamusapootinga. Kati Bobi Wine ebimukola kyekyo kyolaba nti bw'omwogerako waliyo omuntu ajja okuvaayo ku reasoning abeeko byakugamba nga tokkiriza nti naye asobola okuvaayo. Now tusemberera 2026 vaawo mpitewo agenda kubeera w'amaanyi. Yatandise dda n'eki kye nnyinza obbagamba. Wuliriza kana akatambi. Tikinga amurera, tikinga muna Uganda, tikinga amurera, tikinga Dr. Bitoneo, tuli bakujaga nyandongo nga twenunula, etwafunya kabonero, nengera ya kasatiro, eno amurera, enkuba newetonye kimala kagube musana, tuwakana, National Unity tulumbe, Bobi Wine yafuuka ensonga tuwakana babuuzeyo. Kyagulanyi sentamu gwe tusibiddeko nga Uganda ekyuka eno. Ketonye agwake tugende tulonde. Ketonye agwake tuwangule emizira givuge. Akabonero Mambuli, akabonero Mambuli, akabonero Mambuli, akabonero Mambuli. Mu Luganda amburera, mu Luganda amburera, mu Luzungu Mambuli, mu Luzungu Mambuli. NUP people power symbol amburera, NUP people power symbol amburera. Okay, kale 2026 nkugambye nti vaawo mpiteewo yatandise dda. Akeetegekerero kangi abagenda maaso n'okubeera nga batunda ebyabwe okulaba nga bagenda kujja mu bifo eby'enjawulo bangi. Omanye ebyobufuzi Mwami Museveni yabyonoona nti olwaleero okubeera member wa parliament wabanga muweereza ne leero mulimo era oli agendayo ng'agenze kukola kunoonyeza famire yo kyakulya kukola kuzimba ziikalina so si buweereza. Byonna Mwami Museveni ebyo yabitta. Buli ajja mulowoozesa nti eno tuli mu kulya era okolera mu ssaala teriiyo ki. Naye omubaka amanyiddwa nga Goleti Namugga ayina obubaka bwagenze mu maaso n'okubeera ng'atuwa. Obubaka buno nabagamba mwenna abantu b'enkyukakyuka abaagala Uganda okulaba ng'ekyukako mugoberere nnyo omukyala gwe bayita Goleti Namugga. Ono ye mukazi gwe tulina mu NUP ku bato abakayingira parliament. Wallahi nga buli kimu akikola. Njagala owulirize na kano. Bino binanga bikolebwa mukulu Museveni tatu insulting afa abaka ba parliament nzo bombuzo omuntu gwenjagala okufaanana mu kulembeze sobola kujjayo linnyeeri. So nsaba otubanga tuwa credit. Yes bayinza okubanga bayambadde noko sikopemira CDF. Number 2 yensonga y'enguudo tulowooze ku kuzimba enguudo mu Central African Republic. Mu Congo si Congo. Mu Congo twazizimbayo dda
Eze Kongo twatekayo sente zaffe twakainvestingayo $1 million 5 obumbi nga 183 ku luguudo lwakakolwako 17%. Eyo Kongo twatekayo dasente zaffe zebakirayo zafiirayo. Yo government ya Kongo negana no contribution yali ya 20%. Bannayuganda babijjukira. So no tulina bibajukiza twazimba enguudo Kongo nga batugambye tugenda kufuna obutale oluguudo lokandu kujukize yali Mpondo Ekisindi Beni Butembo Road 133 kilometers ola lwali Bunagana Goma Road mita kilometers 9 nga Democratic Republic aina kutotaka ebitundu 2 ku 10 nafa 2 that is 40% dot services ekola ebitundu 6 feza ffe twasasulako ebitundu 5 nyange emirimu egikoleddwa physical 17%. So ekigambo kyayogeddeko kola enguudo mu Central African Republic mbadde musaba eyo idea agirowoozeeko babanga ddala weereza ffe bannayuganda kubanga njagala omutegeeza honorable okimanyi bulungi nti Ministry ya Works and Domestic Areas trillion number nga budget yayo tewera trillion billion ngalu 938 oba 58 round there ebbanja lisinga budget kakati oba nga wotutusiza nga tuli mu kaseera nga minister wa Honorable Mr. Bobi PS wa finance agamba nti budget yo mwaka gw'ebyensimbi okujja 2025 tugenda kuddayo ku 57 trillion tuve ku 7.2 kubanga bino byali byakigumaza. So ebintu bino nga bikolebwa tulowooze nti bino bikolebwa mu interest y'Abannayuganda oba omukulembeze yerowezaako ng'omuntu. Kakati awo wenkubuuliza Abannayuganda abali mu bwetwaze buno abantu bebogerako gwe obwetwaze obuwulira bw'otuula mu ddiiro lyo ddala ng'amasannyalaze okusinziira ku census amasannyalaze gaakatambula ebitundu 25 ku 10 25%. Gwe owulira nga obwetwaze obulina leero nkubiddwa amasimu okuva ewange ekalububbu umeme nga yeebiriga n'abantu ba bulijjo kubba amasannyalaze naye ng'omuntu agamba honorable twakola application myaka emeka tebatuddamu ne ka program ka government yalese okuba abantu amasannyalaze kubba ensamusamu wabira bye gye byakomekereze mu sente zaakoze ki sente zaaweddewo program ya closinze so bino binanga bitubitunulya munnayuganda ekisooka number 1 mu area ya governance mukkiriza nga tukulembeddwa bulungi ekyamazima tufugiddwa tutulugunyiziddwa tukulembeddwa tufugiddwa ge mazima tufugiddwa kubanga byonna ebikolebwa njagala okubuuza aliyo nti okyakkiriza nti power belongs to the people okyakkiriza nti abantu mukyayina enkizo ku bakulembeze bammwe okyasobola okugamba ku mukulu Museveni yagamba nti nze neekolera tisiina nfuga nkolera baana bange okyasobola omugambako tuli ku mulembe ng'obukulembeze buli lukya bwongera okukka omutindo gw'obukulembeze mwenna mubyogera ng'otunulya parliament sezize zibeera obukulembeze bweyongera okukka okusereba omukulembeze w'eggwanga kyakoze ekinene nnyo buli wensangaho no byakatona kimugamba naawe nkigamba emirimu ebiri agikoze okutta ebyobufuzi 100% ya umuwerawo n'enkoko seggwanga n'ettooke ekkulu n'alirya ebyobufuzi byonoonese nti yabikamansulize nga yes kone bo byakatonda obukulembeze gwali gubaddeko omulimu leadership bino ebifo byetulimu tegwabanga mulimu naye kati omuntu agenda n'atunda ebyo byonna n'abimalawo ajja ayingire parliament bw'ayingira agenda okulanga byalubira tebiriyo nga yeddira mu busuubuzi kyovola basaawo eno n'abimanyi osanga omubaka wa parliament nga kuva bamulonda nga tayingira nko parliament taking a record we have members of parliament nga yakoma kulayira taddanga mu parliament ya Uganda yakoba ebyobufuzi otegeera no byasuubira teyabisangayo kakati wanani atutusiza omukulembeze w'eggwanga monetization of politics ebyobufuzi sente zaffe ezaaligasiza bannayuganda ne zigenda mu kugulirira abantu mu kalulu so bino byonna ng'obitunulya tosobola kutta nsi mu bukulembeze n'ogaa tulina kye tulina ekirala human rights violation saawa eno mukutta abaana baffe bali mu makomera yes okuza emisango weekuli naye saawa eno mukimanyi bunyo bakatonda okimanyi nti tulina kapasite ekuuma abasibe emitwalo 2 naye tuli 7.5 era nze njagamba buli mwabaka ba parliament we have a reason to demonstrate omugamba nga ye we have a reason no ngo wena amanyo tuka parliament we are national leaders tuba tutyanga tulina omujjuzo mu makomera of over 100 over 500% over 500% omujjuzo ne tusirika busirisi nga abaka ba parliament tuli mu parliament tudolo tuteesezaani naye nga bakubuuza abali makomera bazza musango ki mwe basanga bambadde obukofira bwa nupu no sanga Olivia Lutayambu bamusanga akola bomu omwana omwale bamusanga akola bomu no sanga abaana bafa bali batwalibwa mu makooti ga bulijjo bali ku kooti masho wane makinde bamulirwana abamu so bino byonna tosobola kuba eggwanga eritawa bannansi kitiibwa gwe ganjagala okutegeeza the biggest asset you have mu ggwanga Uganda Kigabe Makago is the people mu bantu bo boyina mukazi wo n'abaana bo yo asset number 1 abo bakulema okukola mu omulimu omanya ligase yefudde so mukulu Museveni ne banne tubasaba tukomyewo ekitiibwa ky'eggwanga tuwa bannayuganda ekitiibwa ne boona aleeta sente meka so emyaka 62 mu bukulembeze mu bukulembeze governance tuli ku 0 wali batandikako bulungi 10 points program twatandika from 1996 babakulu bano bateeka mu reverse gear kati tudda mabega ngugambye bavuga okumanya tetulina kye tufunye mu myaka 62 egyameefuga ate ekisinga okubeera ekibi emyaka 38 mwami Museveni gyafugidde n'ekyo ekitono kye twali tufunye okuva ku baamiini nakyo akisaanyizaawo nakyo akimazeewo naawo olwaleero tugenda mu kalulu ka 2026 naye okwekengera kwe yeekengera essaawa yonna nakugambye nti akulira ebyokulonda byabakama
ayinza okukyusibwa. Okusinziira ku information gye tugenda maaso n'okubanga tufuna, kiraga nti omulamuzi Simon Mujenyi Byabakama, okusinziira ku reporter eyavudde eri Anti-Corruption Unit, kino kitongole kiri mu State House wali mu maka ga General Museveni, kyategeezezza nti bano si bali banguzi balwadde, bano si balyake wabula balyake wavu. Apuliriza, njagala tuwulirize emboozi eno yakoleddwa omukugulu ku Nuhu, njagala kubeera nga njibawa nga bweri. Wayinza okubeerawo decision egenda okukolebwa nga yakugjawo top boss w'akakiiko k'ebyokulonda. Top boss nti omukulembeze w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni, President w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni, Fountain of Honor, the appointing authority, nti akirowoozaako highly pressed sources ensonda nga za munda nnyo zitutegeezezzaako. Highly pressed sources at both the presidency and the commission, of course electoral commission gyetutegeeza akakiiko k'ebyokulonda, ensonda ezeesigika munda mukko, of course neeri mu presidency ofiisi omukulembeze w'eggwanga, nti essaawa yonna akirowoozaako wayinza okubeerawo decision egenda okukolebwa nga yakugjawo top boss w'akakiiko k'ebyokulonda. Top boss tutegedde nti waliwo lipooti omukulembeze w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni gye yafunye oba gye yafuna gye buvuddeko. Lipooti eno ng'eraga corruption and abuse of office in the electoral body kiyagenda maaso n'okuba nti akyusa mu mwezi ogwa January, abalala n'abongera ebisanja, abalala n'abasuula, kati bakulaga nti yafunye lipooti. Era nti obugumiikiriza buyinza okuba nga bumuweddeko ng'anaatera okuwuuba akabazi kakaabire ku mugulu gwa chairman w'akakiiko ak'ebyokulonda omulamuzi Justice Simon Byabakama ne deputy we mukyala Aisha Lubega, okusinziira ku galiwo report nti yanyiizizza omukulu. Abakulu bano jjukira nti baabongera ekisanja mu January w'omwaka guno. President Museveni n'abaako ba commissioners abawerako be yagenda maaso n'okuba nti ajjawo, bano bo ne basigalawo ng'alowooza nti ba commissioners bano be baali bawabya abakulu akuli akakiiko ak'ebyokulonda n'omumyuka we. Kakati ngozzeeko ko emabega General Yoweri Kaguta Museveni emabegako yalina similar decisive steps zeyateekawo ko zeyali ataddewo ko mu kakiiko ak'ebyokulonda naddala nga twolekera akalulu. Mujjukira bwe twali twolekera akalulu k'omwaka 2021 yali Julayi w'omwaka 2020 General Museveni yagoba eyali Secretary General yali Ssaabawandiisi w'akakiiko ak'ebyokulonda yali w'amaanyi mu biseera ebyo ng'omuyita Sam Lwakoojo, n'amugoba n'amugjawo. General Museveni era kuolwa akabazi ke kaakabira ku yali omwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda yali aluddewo era yali munene mu kakiiko Jotha Mutalemwa, abo n'abajjawo nga twolekera akalulu ako aka 2020 mugomo. Kakati mu January ono atuliriza ayise omwaka guno gwennyini President Museveni yajjawo bankugambye nti yali alowooza nti bano be baali balemesa abakulu okutuukiza emirimu gyabwe. Dokita n'abaka abalala bagenda maaso n'okuleka nti aleeta okwali Dr. Sally Simba Kayunga, Pamela Etone Okudi, Anthony Okero ne Robert Kasule Sebunya. Kakati kigamba okuba nti obugumiikiriza bumuweddeko. Yafunye lipooti nga wasigadde emyezi 16 zokka okugenda mu kalulu k'omwaka 2026. Twategedde General Museveni yagenze maaso n'okufuna lipooti. Investigation okunonza okubadde kugenda maaso n'okuba nti kukolebwa. Investigation into allegations mu kakiiko ako ak'ebyokulonda. Meeting eyabadde mu State House Entebbe. Ensonda zitegeeza nti wano we yafunidde lipooti eraga byonna ebitambula, kubanga yali eragira dda bamukolera lipooti kakiiko ako. Aba Anti-Corruption Unit aba State House
be babadde wakati mu kuprobinga okwetegereza abakulu bakola bate mu kakiiko ak'ebyokulonda. Naye kigambo kuba nti yadde nga bakibaddemu era ne bakakasa nti wabaddewo okunoonyereza, naye ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ekya CID kyekyakoze ripooti ey'enkomeredde. Kaakati Direkita wa CID Tom Magambo, ebigambo bwe bityo bwe biri Munnayuganda mpuliriza mu nsonga ze saidi zeeyo mu kakiiko ak'ebyokulonda. Gambye ensonga eyengedde. Njagala kubeera nga nkutwalako ku kisaawe ky'eggwanga Uganda, Entebbe International Airport. Okusinziira ku bigenda maaso saidi zeeyo, omulamuzi Edgar, amanyiddwa nga Edgar tumusiime, asindise abamu ku bakozi b'oku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Kuno nga babasindise ku alimanda ekigo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno gwennyini, ku nsonga ezeekuusa ku kukukusa zaabu. Era nga bano babadde bakukusa zaabu ku kisaawe ky'eggwanga Uganda. Era nga bano bategeezezza bano bakwatibwa gye buvuddeko akakiiko akavunaanyizibwa ku kulwanyisa obuli bw'enguzi kwegamba mu maka g'obwa President akamanyiddwa nga Anti-Corruption Unity. Bakwata akabinja kano ak'abantu abaweryako ddala ku kisaawe ky'eggwanga Uganda, nga kigambibwa bano babadde bakukusa golodi zaabu, nga bamufulumya eggwanga nti bano bafiiriza eggwanga. Kale nno olunaku olw'eggulo basimbiddwa mu kaguli maaso g'omulamuzi Edgar tibayita tumusiime, era n'abasindika bagende ekigo bagira babeerayokko okutuusa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno gwennyini bakomewo bawere ennembe n'emisango gyabwe. Okay, bye biva ku kisaawe ky'eggwanga Uganda, Entebbe International Airport. Waliwo kakati nno lwakuba tulina byogera bwe tutyo, ne bw'ovaayo n'ogamba mbu Entebbe International Airport oba olimbye abantu, kubanga kino ekisaawe si kya Uganda. Neddala ne international, ddala kino ekisaawe kyaffe eyo international biyinza oba si bye byandeese. Kangende ku nsonga. Amawulire amalala agatali malungi, waliwo Fuso egenze maaso n'okubeera nga etomera emmotoka ya buyonjo bambi omuntu omu afiiriddewo. Emmotoka ebadde ya manda etomereganye n'emmotoka ya buyonjo, wabula okusinziira ku babaddewo batutegeezezza nti fire brigade ezze, naye ezze nga teyina na mazzi. Emmotoka ezo ezizikiriza omuliro zituuse naye nga temuli mazzi. Abantu ba bulijjo bagezzaako okutaasataasa ne bambi omuntu omu azikiriddewo. Njagala mbayo ku mboozi eno katono nnyo, naye olw'ebifaananyi ebitali birungi ndowooza tugireke. Yes, eyinza okuleetera vidiyo yaffe okubeera nga bagijjako wano ku YouTube, naye nga enjegwe eno egudde wali nabweru. Naye kisinza okunkwata omugamba kibi nnyo nti omuntu omu afiiriddewo, naye ate fire brigade ebimotoka bino ebizikiriza omuliro kigenza okujja nga tekirina mazzi. Ne weebuuza ki ekibadde kibaleese. Kutaasa oba kujja nabo kubeerawo nga bajulizi nti abantu bafudde n'emmotoka ebenge neggwaawo. Kale bakwewuunyisa. Njagala kubeera nga nsembyayo akatambi kano. Frank Gashumba okuva we yavudde Mengo okwetondera Katikkiro wa Buganda, Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga, obwanga n'emmundu yatandise ozoolekeza n'ozitunuza
mu bakulembeze ba NUP. Naye nga bagamba nti nno ebintu ebimu tobirinda kubuna bwe buba bulwadde bwanguyiro gema kusinga okuwonya. Abaana bakutte Frank Gashumba ne bamukuba ne bamukuba. Video gye tugenda okulaba yengeri gye basandabuddemu Frank Gashumba. Ono yeekolera itongwa mumuwe ebimuli bye mumuwe ebimuli bye nga mula kubanga akuba. Yakubye Frank Gashumba Mr. Sabonman. Ankuwa katambi nja kansoke nkuwa katambi. Waliwo mubaka, waliwo omuntu yali anoonya bubaka ewaffe Makindi najja waka. No, najja ne mukwano gwange Alan Kasiri Enganda Mulyannyama ye meya waawa we Makindi. Alan mumanyidde ebbanga ddene mukwano gwange yajja waka n'omuntu omu ng'anoonya bubaka. Sanga 2 ogw'ekiro ne babaggulirawo najjamu engatto ze ekivundu ekyali mu compound agenda okusibula ng'embwa zazigyeko zazisudde kasasiro ekivundu zitutte engatto zizirumye limesudde eri zigenze kwekola mu mulimu anti ekivundu embwa zazizo kyakulya. Nambuuza nti nemo buno obulamu nange ndi bubeeramu ontegeera no bwaffe nze bwendimu yajja awaka nga obulamu bwendimu yali bubeeramu wande kati mubaka wa parliament kati ogwe balonda abalonzi baagala. Frank Gashumba olowooza tekisingako okufuna omulimu n'ogenda n'okola. Ogenda kutambulira mu mbeera eyo paka ddi. Emyaka gikuwubidde akawero n'akatambaala ng'ate abantu balowooza nti oyina ky'oli eky'omuzinzi era oli mugagga kubanga mu njogera zo ne baavu banno balangira. Naye ng'okyewola emmere. Waliwo omukyala ennakaserawo alina restaurant bamuyita Harriet. Harriet yakoowa dda. Yakukoowa okumuliira emmere ate kajja ne kasaba emmere nga tekayinaamu kaabuntu. Harriet mpa kino na kino kali emmere ya bbeeyi tekasobola kugisasula ne kamala ne kafuluma ne kagenda nga teri akagambyeko yadde kafulumye bufulumi ne kaga ngenda kukukolako ne kajja ne kali essowaani endala. Harriet akooye okukuwola emmere. Emmere yali yeti olidde nnyingi toyagala musasula. Omukazi naye akasente kakanoonya kuweerera baana be kubanga jjukira single mother. Naye ate bwe yali zenoga Gashumba ze nampagirako bannaye n'abantu ne bagamba nti oyo omukazi restaurant ye y'amaanyi alina ssente kubanga ne Frank Gashumba ali awo kubanga balowooza nti essowaani y'emmere gy'atunda omutwalo Frank Gashumba agimutunza emitwalo 3 lwa nsonga gw'ate olaba ava gy'avudde najja ali emmere ya Harriet. Kitegeeza nti emmere ya Harriet ebeera ewoomera buli muntu n'alowooza nti Frank Gashumba customer wa Harriet. Naye ng'ate Harriet ozamuzze mabega. Oli kizibwe wa Harriet. Toli mukise wa Harriet. Otawanya butawanya mukazi toli customer we. Oli kizibu kye. Bannanga omuntu eyeewola emmere mwaka ku mwaka abeera asusse. Harriet antumye n'agamba musasule ssente ze ez'emmere. Ate era olekeraawo genda ku restaurant ye okulyawo emmere ey'amabanja. Ojja olyewo emmere ey'amabanja waakiri ng'ozzenga masiikini. Naye kajjanga ka boss omukazi ne bw'aba ali mu kusenera kasitoma omulala emmere agenda okumuwa omutwalo ng'amaze okulya. Harriet tondabye terako emmere. Maali lekeraawo okulya emmere ya Harriet ey'obwereere. Maali genda okole. Maali ofeekinga obulamu. Maali okufeekinga obulamu tekirina kye kiyinza kukugattako. Kakati wuuyo omusajja omukulu musajja munno bwe wamusabye ssente n'akumma otandise muwaayiriza. Mbwe embwa zeewuwo zajja ne zijjawo engatto ng'ewunyira ku mulyango. Gwe kyogamba embwa zeewuwo mbizzi oba embwa zeewuwo nswera. Nze nali mmanyi nti embwa zeewammwe zirya na bifumbe. Nze nali mmanyi nti embwa z'omu bikomera byammwe zirya na nnyama nfumbe tezirya na kakati embwayo bw'eba ekyasobola okululunkanira ekivundu ekiva mu ngatto then gwe oli kyagirunda. Oba gwe yali embwa eyajja nejjawo engatto eyo kubanga naawe ndaba ofaanana ng'embwa olowooza ng'embwa otegeera ng'embwa. Ekisinga okubeera ekikulu noonya omulimu ogenda okole. Oli myaka egifuna n'abazzukulu
lwakuba nti muwalawo mukwekuba ekiweke naye yasukka n'ekiyiso yasukka naye oli myaka egituuse okulera abazzukulu omuntu ali myaka egituuse okulera abazzukulu ng'akeera ku makya kunoonya gwasaba bwamumma amuvumi oba ng'akeera ku makya kunoonya gwavuma amuweeyo ku ssente asobole okumuleka mugamba nti Uganda nnungi era ensi yaffe tebuliidinga mugamba nti ensi yaffe Ssaabalwanyi yagiwa emirembe gwe emirembe Museveni gye yaleeta mwabulamu egijo egikusobosa n'okwesasulira essowaani y'emmere waliwo n'omulala awo nga ku kamukamu yankubira essimu otwala engoye ze otwala amasuuti toyagala kusasula bwakusaba ssente nti gwe gwanye kwambaza Frank omulamba omumanyize Mario omulamba gw'oyambaza wekaleka naawe nenkya nodda noono n'engoye abantu bonna bakooye omuwala w'engoye akukooye Harriet ow'emmere Nakasero naye akukooye genda onoonye omulimu okole mu mirembe Museveni gye yaleeta ne mu bulamu egijo kubanga omusajja omukulu akeera okusabiriza omusajja omukulu atayagala kukola kitegeeza ate talina mirembe bwe kibanga gwe oyina kuvuma muntu okufunayo k'ofunye kitegeeza Gashumba toyina mirembe abaye mu mirembe Museveni emingi gye yaleeta gy'osiiba owaanira abantu emirembe egyo mwabulamu egijo emirembe kitegeeza ki bannansi kuba na mirimu kusobola kwetandikirawo mirimu mu mirimu Museveni gye yaleeta ng'ayita mu ddembe lye yatuwa nti wagambe watabeera ntalo wabeerawo okukulaakulana wabeerawo emirimu mwabulamu omulimu ogugwo omusindisi w'ekigaali aba akusinga ozitowa kubanga ye akeera n'agenda Nakasero n'asulako ensawo z'amatooke n'asulako bokisi y'ennyaanya n'avuga n'agenda nga talina gwalumiza ng'omubiri gwe gukooye nnyo naye ng'era agenda kulya muntu yoze kubanga zimumenye nnyo naye gwakeera okusabiriza that's why oli mwavu nkiddamu oli mwavu gwatani yali amanyi nti tamale mirundi mwavu ani yasinganga mirundi okuvuma obunaku mirundi nga yabalanga takisi ku buli luguudo okonenako 10 kuli nenako 5 kasirikale kakuttesimu ku takisi zange nengakola bwenti obadde okimanyi nti akeedi yange baaganya giteekako amasannyalaze n'entaama yamala kufa nga talina kyalina okuggyako ennyumba ate ennyumba si kyabugagga gwate yali kanyonyi nti alina sula ku muti naye ng'ani yali kirowoozezza nti mirundi yali afeekinga obulamu ani yali kirowoozezza nti mirundi yali mwavu tabangako yadde nekamunye ey'ekitinga ya mipiira eneesaabaza abasaabaze naye yazeetuumanga 10 ku luno oluguudo 10 ku luli oluguudo 10 ku luli oluguudo ne kireetera ne mutabani we okujja ng'awaganyalanga ku bantu fulani dikide ndi mwana wa mugagga mmwe abakyala ebeeta n'eddagala abatasobola kwejjanjaba bwe ŋŋamba nti oli pulandi mulekwa simanyi pulandi dikide kati yeeno embwa ya maali eno embwa ya maali abantu balowooza nti erina ssente eno embwa ya maali abantu balowooza nti eri bulungi kubanga ne mu bigambo byayo emanyi n'okujerega baavu bannayo etalina mulimu esurvivingira kuleebeeta emyaka okumalanga 10 oba 20 osobola okugibuuza okolawa Shira Gashumba osomubuuza ntaata wa akolawa naye nga tamanyi akeera kufuluma akolera eyo mu kibuga ayinza n'okugamba akolera mukono mu kkooti kubanga kaakati ono mukozi wa mukono mu kkooti akwata nsawo z'abantu gy'avuba gy'ateekamu engalo n'asanga nga temuliimu kirimu olwo lufuuka olutalo n'okulangira mb'owunya ebigere embwa yange yajja bw'awulira ekivundu nejje yayanira engatto zo kati oyina mbwa ki embwa gy'olina kitegeeza mwenna mulimbwa embwa entuufu embwa y'omu kikomera embwa y'ebbunga nga bw'ogamba nti nali nsula bbunga oba nsula bbunga esobola okuyayanira engatto erimu ekivundu oba yeewala neewale asiniikirira ebinnyo mulekerawo okutyoboola bataatanga b'abaana abaami be muli mu kutyoboola baami b'abasajja waliwo ababeenyumirizaamu era nga babalabanga basupahiro waabwe kakati gwe bw'oba wanoonyeeza ekyemisana kolwo n'akugamba nti ebintu binkutte muveeko genda onoonye emirimu okole idioti genda onoonye emirimu okole waliwo nze olaba babaka ba nuupu njagala waveeyo omubaka omu agambe nti nali ngenzeko mu inbox ye ne mukaabira naye ng'abaffe ffe tusiiba tuba defendinga kakati zireese omusajja omujegga agamba nti bannayuganda mwalonda bubi temumanyi kulonda ate ng'akulaga nti y'omu kuba contributinga mu kutwala awunye engatta ebigere mu paalamenti then oba watwala waaki gweoba tewalonda bubi
gwe watwala awunye engatta ebigere wali omusuubiramu ki kwekubako ki nfuufu kakati essaawa eno atojjo yassaamirira olinyange ng'ensuleko mu butto namugamba bannange ng'awunya engatta ebigere bwe yajja ewange naŋŋamba naye buno obulamu tuli bubeeramu konna obwo si bulamu okwo kuzikirira kyova olaba n'omulambo gwo gugenda kubulwa ew'okusula gw'atalina nnyumba ku nsi naawe ogende ng'oyassaamirira mu bantu tekayina mulimu tekayina we kakolera okabuuza nti mukagamba mbukayina office era nezi interview ezo kazikolera mu office company etalanga yey'obutwa gwe company yekola kibutwa ate nga tulaba abaali mikwano gyo bonna be weesibako baafa mbune yakugasse nono omubbi w'emmengo naye yafa naye ng'enfa zaabwe mwana wattu zitankanibwa Cyprian Kizito Lwanga yali mukwano gwange bwali butwa ani ono omwami Olanya yali mukwano gwange bwali butwa Muzaata yali mukwano gwange bwali butwa Kalisa yali mukwano gwange bwali butwa ono atugamba ina company gye tutamanyi kyekola etayina bulango ku TV etayina bulango wantu wonna twaligambye nti company etajagala kugiranga kuba esobola okwetambuza naye ate ye mu bigambo bye ajogerako ekitegeeza nti abanga agamba nti ndi mu kugiranga naye ekyo kyolanga kikola ki singa mbuuza abantu nti Mali Group of Company ekola mulimu kyoddamu ki oba kampuni yeweesa butwa oba be bano abasokozi b'ebyenda balwaboogo ng'eyitamu eyo kampani eyo nina company nina office eringa ng'ennyumba okoleramu ki bw'atasobola na kugula mmere Harriet mukazi omunaku single mother alina okuweerera abaana be n'omujoonyesa mukazi wattu nojja ne weewola emmere leero ne weewola luli ate nga toyina njogera ate nga toyina kasengejja Frank Gashumba noonya omulimu okole like you say that Uganda is not bleeding mu mikono gya Ssaabalwanyi n'otuuka n'okkuba t-shirt nti muzeeyi tova ku main Uganda bwe bate bleeding gwe obulwamu ekikyo ky'osobola okutandikirako n'owona okulangiranga abantu olw'okuba bakumye essente n'omulimu ogugwo ne gubulamu mu Uganda etabulidinga otuuke ku mbeera ebanga olina gw'osabyeyo ssente nga mubaka nakuga kansooke neeterezeemu munnange awunye engatta ebigere awunye engatta ebigere gwe sooka weebuze bw'aba awunye engatta ebigere ebbanga lino lyonna obadde nga luddawa era lwaki watambula naye oyo gw'ogambye nti wamuyambako okufuuka omubaka ng'awunye engatta ebigere era leero ki ekikutaanudde emmeeme okujja okutugambako nti omubaka w'ekitundu kyo awunye engatta ebigere ak'essimbalaala akabonero nti yagaana okwokyayo oba wamuteeba bubi nga tayinaamu mpiiya kaakati ozza nti mmwe mwewaana omanyi ne kabujinga ako bwe kato bwe kagenda kasiriwalira ku mukyala waako mukyala ensonga zaali za mu nnyumba ngenda kukuba nina akatuuti ngenda kukuba nina akatuuti mmwe mwekuula bannaamwatulira ne nnaamwatulira gy'akomezza bantu mmwe temumanyiiyo nagenza okuddamu okulaba gw'oyita muvandime munno Bujingo ng'akaabira baana ayayaanira baana lwannaamwatulira lwakwefuula tatya buli kimu nja kyogerako n'otuuka okulangira mukyala w'ekikulukuto mukyala wo ng'ayina abaana bakyala banne kaakati abaana bammwe bafuuse bakyala banno ab'omukyala wo oba abamaama waabwe n'omuddako n'omulangira ekikulukuto n'abaana b'ozadde n'ovuma in name of siina gwe ntya nina akadaala njabba kuba kakati naawe kyoli mu kukola ate munnange toyina empewo wuyo ne BBS kaakati wagifunye wuyo ne CBS kaakati wagifunye okyagambikako buli anaabako kaakumye ng'otandika ono yazimba brandi nga tammwa yali yazimba brandi nga atiibwa era nga tammwa kati yeefudde nnaamwatulira nga Bujingo nagenza okuddamu okulaba nange ate nga indiidi bamuluma ak'obuzadde kakomyewo omanyi abantu bangi muli eyo mu bufumbo oba muli eyo n'abaagalwa nga temuli mulaavu naye nga mulimu excitement wadde nga mmwe mulowooza nti mubeera mu mukwano waliwo enjawulo wakati wa laavu ne excitement laavu etuula mu mutima tetuula mu bwongo nga excitement
Yensonga lwaki omuntu ali mu mukwano asigala ategeera. Omuntu alowooza nti ali mu mukwano naye nga ali mu excitement. Munnange obwongo bwe tebusobola musengejjisa nti naye malaayi eno ekukyayete abaana bo. Kati mmwe bwe mutyo temutegeera, temulina magezi. Yate omusajja wootuukira okukwata omwana w'omutwale South Africa. Omutega abasajja balinamu ku ssente omala ogenda okonkonera ogi nti bannanga akutta omwana atanneetuuka. Tuweze otuwa. Oyo yakikola South Africa wano. Yakikola Tefoteni mu bakaladi. Yatega omwana w'omugagga n'abakwatira mu kikolwa era gwalinga mulimu. Mama, omwana wange, police kati jjukira. Akaana ke by that time kali kalabikanga katineja katanayingira na myaka 18. Nibasukoolamu abantu ssente oyo gula bawambwe. Mu Uganda namba n'obulwamu omulimu gwo ng'okiraba nga n'okutunda omwana w'omusajja okubikkula olunyiriri lw'omwana wo. Omusajja okukwatirira amabeere g'omwana wo. Imagine omusajja okutuula n'omwana wo ku mmeeza naye nga muteesa ku bukaba. Mu Uganda tableedinga. Lwaki gwe tofunamu mulimu gwo n'owona okuweebukanga mu maaso g'omwana wo? N'owona ng'okabawaza n'okabasanya omwana wo. Uganda tableedinga. Museveni Ssabalwanyi yaleeta emirembe egijjo ne gibulamu. N'otuuka ne ku mbeera ey'okubanga omwana wo olina okumuguza abaseddeekezi bamuli akawodolo. Osusse va ku bantu. Noonya omulimu ogenda okole. Si kibi okwogera ku muntu naye singa asoose kumma ssente, singa asoose kusabayo ssente n'akumma mpozi n'ekirala sasula ssente za Harriet owa restaurant e Nakasero. Sasula ssente za Harriet owa restaurant e Nakasero. N'omuwala w'amasuuti niya Kamukamu Plaza ku Entebbe Road naye ayagala ssente ze. Va mu kusiriwalira ku bantu. Noonya emirimu ogenda okole. Imagine nga ne puutu soja tasobola kuvuma mubaka nti omubaka yamumyeyo. Mugamba nti bafuutu soja tebalina mpisa ne puutu soja tasobola kuvuma mubaka mbu omubaka yamumyeyo. Ate bafuutu soja bakozi. Ate we baba basaba basabisa gonjebwa. Ate era bw'oba omumye ng'omunnyonnyodde talina buzibu kubanga teziba ssente za nnyina naye gwe ku ssente ezitali za nnyoko. Oyagala ojjanjabirwenga mu kuleebeeta, oyagala olyenga mu kuleebeeta, oyagala olinnye ennyonyi mu kuleebeeta, n'ojjooka nadda nti ngenda Spain. Gwe nnyoko asaba n'ekyokulya kisiraane ggwe, akyewola n'emmere. Omusajja najja ng'ayambadde essuuti anyumye aneseenese naye nga wallahi survivingira kuleebeeta n'engoye zayambadde si ye yazeegulidde. Alina omwavu gwayingiridde mu dduuka lye olw'okuba bamutya. Kalina be kagenda kafeerafeera connections ngenda kutuusa wano ngenda kutuusa wano. Gwe lwaki bw'otuukawo teweegaggawaza n'ofuna omulimu oba n'ozimbira ddala restaurant ne weegiriranga emmere n'ogenda ne bakuseneranga. Ali mu bubizinensi bw'abakazi obw'ekinaku abukakkanya alya bya bbeeyi omukulu. Afuna special services. Bakasitoma baleese ssente tebabanguyiza olw'okubanga bagenda okukola kwona alina okulya ebyobwereere. Kakati amabanja gakatuuse mu bulago oba gye keewola emmere baakagolyeyo kaakedde olubuto enjala eruluma ate nga ku mobile money tekuliko kantu ne kabakuge kakubira alonyeeko Deriki. Olinamu ku ssente ompeeyo nedda ssebo sirina ate yavuma ne pulezidenti wa so kwezi ate ne kweza omutwe gwo singa gwali gwante singa muwalimu Abasa agenda kufa ssente kubanga munene nete muli mu bwongo. Senge emitwe twali tugipimira mu size ng'omutwe gwo gwante munene for nothing. Kweze jango nina wano gwe ngenda okulangira kakati haliwo omubaka yajja wano ewange ne yeegomba buli kye yasangawo n'aŋŋamba naye bino tuli bituukamu ngenda okulaba ng'embwa ebbye engatto ze osinika ki ebinnyo. Gwe yali embwa eyabba engatto zo kubanga gwe n'embwa sirabawo njawo. Bino byonna okubyewala noonya omulimu ogenda okole. Nkiddamu olina obusobozi obukola. Oli mu Uganda gy'ogamba etableedinga weetaaya ne bw'eba ebleedinga olina amagye keera nga ku makyozi okukogenda okole than omunafu ennyo
okumanyira eyeekolera awo nvuddewo gwe Alani Ssewanyana mukulu Alani Ssewanyana nze bulijjo mmanyi toyina mumwa nti wava mu kkomera nga baagutunga kwatolaba n'emboozi y'ekkomera wagaano gitunyumizaako kwatolaba n'enkwata gye babakwata wagaano gitunyumizaako kwatolaba n'ebyakolwa ku Sseggirinya wagaano okubyogerako to the extent ndi n'obulwadde bwa mukwano gwo wagaana okubutunyumizaako n'okutubuulira kyekyaliwo ffe twatulowooza toyina mumwa era teri abadde mwetegefu kusokolayo yadde okuvunaana kubanga ffe tumanyi bye mwayitamu eyo yonna gye mwayita naye nga bwe wasalawo okusirika bunirira ddala nga bwe wasalawo okusirika bunirira ddala bwe kibanga owulira okyayagala ekifo ky'obubaka ne kaadiyo oba kyonna whatever it is as long as okyayagala obubaka ffe tukuumye ebifo ebyo bye mwagala okuddamu ffe bimuvudde mu kkomera ne mwagala omumanyiira ffe tukuumye ebifo ebyo wasalawo kusirika sirikira ddala wakati mu kukuuma ebifo ebyo wabaawo ggoole yali eyakyeteeba defenda yalina okugiziyiza kubanga n'eyakyeteeba tekkirizibwa oba tegambibwa nti eno ebadde yakyeteeba temugibala owa sayidi eno tateeba mu ggoolo ye ggoolo eyo ebalwa bw'ebanga ebalwa defenda alina okudifendinga buli mupiira ogubeera guzza okunywa leka kukozesa Sseggirinya na bulwadde bwa Sseggirinya okkomawo mu mawulire osobola okukomawo mu mawulire ng'okomerawo ku sitooleyo Museveni wali omukozi ekyokusiba Museveni wamuliira kyokkusiba ndagaano kize wali ukoze ne Museveni okusiba musajja wattu Sseggirinya abadde nga mulwadde saawulira ku ddoboozi tuli wano Nairobi tewajja mulambulako sirowooza nti wali osobola okummibwa passport yo okujja okulambula ku munno ne we yadda tewagenderawo mulambulako kakati oyagala omukozesa okuzannya ebyobufuzi byo n'omukubiramu enkyongwa samusajja yagenda nayogera ekigambo ku Sseggirinya yamusokoola gyamusokodde era gwe omanyi ekigambo ekyo bwe kyataasa Sseggirinya era tekiba kigambo ekyo omanyi Sseggirinya gye yali agenda okukoma omwana bw'abeera awaka nga maama wamukubye banneiba batera nnyo okuteekinga advantage okuwugula omwana oyo n'okumukyayisa nnyina oba mukazi mujja asobola oteekinga advantage nti omwana ono tali mu mbeera ze yewukanye ne nnyina oba nnyina amukubye kankozese buno obusungu ekivaamu aswala n'okumuwa n'obutwa so gunjula omwana ng'ensi tennamugunjula ate era suula omuggo oyonoona omwana nkiddamu muli baana Uganda beereze Uganda ng'eyita mu boogezi baayo erina okubalaga nti kino kyokola sikyamu ffe ewaffe mu Buganda omwana bw'aba azannyira ku ssigiri tugimukwasaako okumanya nti eyo kyokumwewazisa olulala okukizannyirako ng'erina amazzi ne gamuyiikira ne gamwonoona olususu ate tugulube n'ogw'okujjanjaba oba wasalawo kusirikira gye wasirikira Warren keep quiet totusiriwalirako nkiddamu bw'oba wasalawo kusirika keep quiet totusiriwalirako kubanga guno oyagala ate era guteeba mu ggoolo ya kibiina gwe kyoga ku bizibu by'osanzeewo ebbanga ly'omaze nga toyogera kino ky'olabye okutandikirako mbu kino kye kyakuluma ennyo era ky'olabye okutandikirako obululu osobola okubufuna singa oba obunoonyeza mu makubo amatuufu awo toyitawo nze nja okweggundira ensonga endala yeya minisita omubeezi w'ebyobugagga by'omu ttaka Fiona Nyamutoolo mukyala wa Eddie Kenzo oba bamuhamya nti yafaanana nnyo naye jjajjaawo omusajja alimba Nyamutoolo okola budde ki ofisi Nyamutoolo ogituulamu budde ki minisita buli kawungeezi nkulaba kujja mu session buli kawungeezi nkulaba mu biduula ozuukuka ssaawa mmeka okwatendinga emirimu gy'eggwanga nga bbaawo buli ndongo gy'abaamu naawe obeera wali minisita which is okay but teweerabira okola mu public office ne weebaka ssaawa 11 ozuukuka mmeka okugenda mu office okole emirimu gy'eggwanga
era bw'otuuka mu woofiisi teweebakirayo. Musajjawo mudongo Betty, musajjawo mudongo Nyabo, musajjawo mudongo Betty, omusajja mudongo Nyabo. Newankubadde musajjawo mudongo oli mu office ey'obuvunaanyizibwa okulabikiranga ku demonstration buli budde obwakawungeezi, kituleetera okwebuuza nti ministry yo esobola okuweereza bannayuganda nga minisita mu office tagenderayo mu budde, nga ne bw'aba agenzeeyo agenda kwebakirayo. Lowoozaamu akasembera ddala kengenda okuyitirako obuyitizi ke ka census mbubabala ennamba enfu. Kati wano weweebuuliza gavumenti etalina busobozi bubala abantu beyina kuteekerateekera, esobola okubateekerateekera, kubanga omugaso gw'okubala abantu kubeera kuteekerateekera oba okubateekerateekera. Naye wakati mu kubala abantu ng'olaga tolina busobozi busobola kubabala obubateekerateekera, bw'osobola okubufuna n'oyonoona ssente olw'okuba olina okubala abantu b'olina okuteekerateekera, ate still n'otabateekerateekera. Ne weebuuza nti ssente zino z'oyonoonyedde mu kubabala singa zaabateekerateekeramu mu ngeri y'okuteebereza kyalisinze, kubanga ne bwe twazoonoona okubabala osobola okubateekerateekera era walemwa. Gavumenti etasobola na kubala bantu bano ne tusobola n'okubala nga basindye mu mugongo mu 2 3 4 5 6 7 8 esobola okuteekerateekera abantu era esobola okumanya eddagala eririna okubamala mu malwaliro. Tesobola kubateekerateekera kubanga okubateekerateekera okubabala ye primary y'okubateekerateekera. Agudde primary tayingira secondary. Sibe bulungi nze ngenze mpozi n'ekirala baganda bange ne bannyinaze. Muganda affe Masaba ali wano ku bujjanjabi mumunoonyeeko, mumunoonyeeko na buli alina kyalina ajja kukyaniriza era ojja kuba ocontributinze ku bulamu bwe. Olewaawo.